Tamiro kogata n'enjaga byaniremesa mwana muwala gwe bayita Nina Rose okuyimba. Bino n'ebirala byoba olinda ssaawa zino nkusaba ekintu kimu subscribinga. Anno amanya n'eddoboozi bampita Ntambi James Rich Boy Maxud Jr. And now mwana muwala Nina Rose y'omu ku bajimbi be Uganda oba abayimbi abato abazze nga bayolesa omutindo mu kitundu ky'okuyima n'okuba nti baagalibwa Bannayuganda. Era nga Nina Rose bw'omulaba y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti baagalwa abaana ba high school kogata n'abavubuka abali ku kampasi n'abakyala abaslayer mpola naye ate Nina Rose jakoma okuba nti ayagalwa abantu jakoma n'okuba nti weaknesses ze zirabika n'okuba nti ayagala nnyo okusirayinga bw'amaliza okuba nti akola ensobi n'okuba nti weaknesses zigetinga exposed eri abantu kugata ne bannamawulire naffe bwe tubifuna bwe tuti ne tubikutuusaako n'obifuna. Mwana muwala gwe bayita Nina Rose y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti mbeetanira nnyo endongo naye ate mu kwetanira endongo Nina Rose yakenkuka mu kintu kye bayita okuba nti anywa enjaga n'omwenge ogutaliko komonti. Nina Rose mu kifo yegomba nnyo mwana muwala gwe bayita Shiba. So mu kwegomba Shiba yakopa embeera za Shiba zonna nti Shiba y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti banywa enjaga era tambula bwogenda mu motoka ya Shiba kalungi enjaga yesooka okwaniriza wali mu buto nti abeera musolo n'olwekyo Nina Rose yakopa omuze gwa Shiba kalungi ogw'okuba nti akozesa ebiragalalagala naye ate ebiragalalagala bitandise okufuula Nina Rose ekintuntu kogata n'okuba nti atandise okuva ku mulamwa. Ssaawa zino Nina Rose wanyoledde enjaye oba omwenge wasula era nga enjaye yemu ku bintu n'omwenge ebimu ku bintu ebyamugobya mu Boom Bap Records. Tujjukire nti 2 years back Nina Rose was signed under Boom Bap eyaba J.I. yamozeeko gata ne Ragagi naye ate munnange olw'okuba nti Nina Rose yatandika okuba nti yakozesa ebiragalalagala n'okuba nti bamuyita okugenda mu studio abeere nga recordinga naye ng'ate tasobola because biba 24/7 biba bimukubye oba biba bimusaaye nti drugs Nina Rose zakozesa tezimatchinga na mubiri gwe zimaliza nga zimunafuyiza zimulongosesa obwo like zimunafuyiza obwongo. So Nina Rose amaliza nga takoze emirimu nga bwalina ogikola. So like management ye yalaba nga tejja musobola nemuta. Now waliwo akabaga akalala Nina Rose ke yabaddeko nga jagozaamu nga bavimbamu ne bakyali baabwe mu nyumba emu side ze ye Makindye. Nina Rose Makindye Nina Rose yalabiddwako kwaka kabaga ng'atamidde agangayidde taasulewo taasibewo yali kumuma inda like Nina Rose anywa neerabira n'okwerabira nti alina okuvuga emmotoka addeyo ewaka. Nina Rose anywa neerabira nti mukyala okutuulaatuula nga bw'ayagala enjogera ayogera nga bw'ayagala and when she gets too high afuna sex libido ye ebeera ya waggulu nnyo in that like she likes too much sex when she gets high like so n'olwekyo nti Nina Rose alina ebintu ebimuchallenging abantu basinga bagamba nti oba Nina Rose maybe alina ebizibu byewaka maybe engejali nti ava mu West abantu ba West betinanya akantu ako naye ng'ate takoma kukuba nti omukulu oyo oba omukyalo oyo anywa kenge wabula nakayaga yemere jasibako kyekyokunywa kye kyasinga okuba nti akwagala. So bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi James. You can subscribe naye ng'ate musabireko Nina Rose because Nina Rose drugs zijja kumusuula eddalo because atasobola kuzisustaininga bulungi era nga zimutagaza. Follow me on TikTok Jimzo16 and follow me on Twitter Jimsal16 tubeere nga tukwatagana. Bye bye for now.